Coming up. Nsolokera ku makya n'enyambala emitwalo ako. Nga ngenda kulirako abakazi 7. Nekugamba, you find me here. Nojja gwe mwennyini n'otuula. Nkuyise ozze n'emikwano gyo nga 5 6. Tutudde. I'll buy the beers, I'll buy the eats. By the end of the day, you're not going to get anything. Gwe togenda funa de 10. Why? Maybe ze nali badde nkuwa. Mikwano gyo gye waleese ziginywedde wazigiridde. At the end of the day, I'll make them go. They'll go. Gwe tugende naawe. Era naye mala okwesaafisa. Transport. Transport. I'll see you, baby. I'll call you. Siva I think lwaki tovaawo. Si wange siva nga tobadde transport. Nga sikwadde transport. Gwe tosobola. And in fact, mwina mentality embi. Ensonga lwaki tubadira ku bwerere. Olowooza nti gaayo ono antutte mu apartment. Omanyi ekyo bannagye yazise. For that night. Antutte mu apartment. Kubuuzako gwali eyo omulabi wa Brown Skin Events amanya nze Helen nga nkomyewo ne story time. Mwebale kusubscribinga, mwebale kuviewinga, kyemukola kyamaanyi Mukama bawo omukisa. Kakati olw'okusaba kw'abangi olwa emboozi eri gye twabaleetera ku story time mwajagala nnyo mwagiviewinga. Mbadde nkomezaawo omukulu Sinshu agenda ba atwongera ekirala kyatuleetedde, agenda ba atuleetera ekiboozi ekirala mu subscribinge mu viewinge kati kababuzeeko. Yes, abalabi ba Brown Skin Events mugamba mutya. I'm so glad okuba nga nkomyewo okuba nga tunyumyamu emboozi endala bwakubye mbagamba bakazi babalira batya ku bwerere. Ate awo wenyini mbadde awo nga ndikogera erinnya lyo Sinshu. Erinnya lyo walijjawa? Erinnya ali mufoming ati erinnya lirya ssente eryo? Erinnya nalina mukwano gwange nga mu China kati nga nyumira nnyo. Nenjagala lwakuba nti erinnya bali pronounce nga Sinshu. Naye nga erinnya lina beera Sinshu. Linnya lya Luchinamu. Atawo tetusobodde. Sinshu. Sinshu. Awo tetusobodde. Kati oteteddeyo kapya ki? Kapya ke nnina abakazi babalira batya ku bwerere. Ozze kutusabula. Oba bakulira batya ku bwerere. Ani? Abakazi babalira batya ku bwerere nga tebabataddemu yadde n'10. Awo wenyini. Small issues. Obusonga bunafu nnyo. Yes. Betuzze okumanya olunaku olwaleero n'abasajja abali eyo bagenda koppa obukodyo buno. Betegefu okoppa obukodyo buno batutwalire ku bwerere. Banaye Mukama Katonda. Yes. Mukazi bamulira batya ku bwerere. It's something so simple. Kera ku makya manyi mwina mentality nti omuntu awunya obulungi, omuntu ayambala obulungi, simanyi omuntu ayeshevize ina mana guno omuntu yanolaba nti oyo is capable of okubeera nga akola ki investing in me. Naye kumbe fe abamu tuba tuzze n'abukodyo bwaffe nga tuzze eat run. You want to owaze ku hitting and run. No salawo wetekeka ka perfume. Nekubanga nnya. Tere nkuyiteko gambe dang. Kainga hunya bulungi. Kati kyogamba mbuno omusajja wajjanga akyogambye ne kuba perfume n'ayambala bulungi n'akola ne shopping ina mana like nga wina mulaba njalaba mu responsibility. Kyagamba mbu nawe bagenda kundira ku. Yes, some of you mwina that mentality. Ate ddala abawala abali mu teens, early 20s. I don't know. Era mwe bannaye mukyalabye. Because okay. Si bonna. Actually nange ndi mu early 20s. Si fenna. Mwena sijja kusosola mwena. Tulabye eki. Mulabye. Because it's all about ngoloza when I care. Ngolaba nti buli kimu kiwedde. You open up legs, I know. No, olaba kati nga kyogambye mbuno omusajja wajja nga yekubye perfume nga yekubye abamu ku fete tuli ku ekyo. It's fine. I personally njagala omusajja awunya obulungi sigenda akulimba. But okuwunya obulungi kujiddeko ki? Kujiddeko ki? If at all omanyi kati okay kankitaming nti abalira abantu ku bwerere. Anonyayo that one weakness. Kyamanye nti
wala oyo nti kiki ekimumuvinga you know nze okuwunya obulungi ekyo kiba kikumuvinga nfunye that one weakness. Alaba wembanga njagala omusajja awunya obulungi kitegeeza that it is my weakness. It's just like kyenandiyagadde omusajja wange abeere nakyo kuwunya bulungi. And another thing gwe okujja sinshu ng'oyambadde bulungi ekigenda kutegeera nti nogenda kwagala. Ogenda kujja ng'oyambadde bubi omanyi ki abasajja nze mentality gye nnina ku basajja abeeko obukumba nayambala akagato nakuba akatishaati nakuba akadamegi asaza akamemeya yenalina shepinzi otulevu baba abasinga tebalina mulamwa. Anti kati mumanyi lwaki atayinza mujajinga abantu abo okay abasinga ku bo bayinza obba baliwe batyo naye ate abalala siwe batyo bali nti obudde bwonna agenda nabo investinga mu nyambala ati ne muba categorizinga mu bantu nga tacha talina yadde n'ettondo ly'amagezi. Are you sure? Exactly. I myself zengaze I would prefer someone okukuba ng'ogenda kunkuba njagala omusajja ali smart njagala omusajja ow'amakooti office man. All right. Kale akuze kuba we will debate about that tetujja kuva it's what I know. Naye kyemanyi kiri kimu omukazi yenna ayagala kati kasoke kutwaleko in a level where ku bantu abakulu asoke nve ku myaka gyaffe kati ku bantu abakulu ngaffe abavubuka fe abasajja mukazi yenna omukulu how do you get omuntu oyo kumulya ku bwerere? First of all agala kusange mu kifo nga kiri class ekifo kibeera class day oyambadde bulungi ennyambala ziri mu ngeri nyingi ennyambala ng'eriwa kale kaneetamingeko maama onsanze no onsanze somewhere ntudde netuulidde nsirise abanywamu ayinza okutumya ku red label black and white Jameson you know ngatudde ne glass ye and if at all njagalamu ku malala nentumya ku mawulire nentuula n'amawulire gange kyekigenda sooka okugira mu mutwe ekigenda sooka okugenda okunjira mutengere nga gada kalina sente well and good olwo kati maze sika attention yo maze okola ki attention ngifunye tandisa okwetega kati ogenda kwetega gowe kanze naze nenetega eddobo lyange already erikwasiza naye kale by the way ekisinga nti abawala tuba tulina obunafu bw'amaanyi kigenda osanga ng'omusajja ng'ali so smart omusajja nga bwe ogambye atumiza for cousins atumiza Captain Morgan like njagamba nti nalina sente oba ayambadde nabulungi naye kati abawala abamu ate no si bwe bali ajja kusanga nga wano naye waliwo oli ajja musanga ku workplace tugaze omusajja makanika and it's well ali mu ovulo ajudde oil ate niwaba musanze mu ovulo mu oil buzibu ki ati kati kyogambye mbuno gwogenda kujja n'ennyambala anti ntamize there are stages ate buli muntu bamulira ku level ye one I'm talking about classy nende mulimu abasajja be batyo nga balina you know nga balina said okay classy nga tuze mu hotel and stuff mulimu abamu kuffe nga tetumuvinga kati nze nga nze sinshu sisobola kwagala musajja nga tankwanye atakwanye why not sobola like nga ogambye mbuno nkulabyawo otumiza n'amawulire go otuule nze nzije neetege idea kati okay kati kubwerere oyinza kati why kubwerere ndowooza tukitaminze in a manner nti olaba nti nga they have not even put a single penny in you leave alone I can invest a little penny in you kwa kati nga nsolokera ku maca n'ennyambala emitwalako nga ngenda kulirako abakazi 7 nekugamba you find me here nojjagwe mwennyini n'otuula nkuyise oze n'emikwano gyo nga 5 6 tutudde I'll buy the beers I'll buy the eats neither by the end of the day you're not going to get anything gwe togenda funadde 10 why maybe ze nali badde nkuwa mikwano gyo gye waleese ziginywedde wazigiridde
at the end of the day I'll make them go, they'll go tugende naawe era naye mala okwesafisa Transport. Transport. I'll see you, baby. I'll call you. Siva what siva? I think lwakitova wuwo Si wange siva nga topade transport. nga sikwade transport. Bwe tosobola. And in fact mwina mentality embi. Ensonga lwaki tubadira ku bwerere. Olowooza nti gaayo ono antutte mu apartment omanyi ekyo bannagye yazise for that night. Antutte mu apartment ayambadde bulungi awunya bulungi. Ne waba tampadde ka transport, maybe when he calls me ayinza okunterako 5. Naye omanyi nti nawo twavaawo. Amwe muli kyogamba. Twavaawo. Mukwano. Kale abamu sigenda kukigaana, abamu that's what attracts them. But mulimu nga ffe abamu abakola. Nga your little apartment, your little tumanyi chupa ya focusing, your mitwalo 2 tegenda kuleta any change of heart. Get this from me. Omukazi ne wobeera ne billioni 10 mu nyumba, you still run for a 10k. No. Aye. Mpozi kyogambe if I will still run to you for sex, but not for your 10k. Even though you have a billion in the house, you still run for a 10k for a man. Bino mulimu abamu mulimu kale gye bali naye mulimu ate abamu kufu. Naturally. Spy naturally abakazi twagala nnyo okuweebwa. Babakola. Twagala nnyo okuweebwa era by the way twatondera na kuweebwa. Naye mulimu abamu inga kuffe ate sente tezitumuvinga nnyo tuzagane tezitumuvinga nnyo. I've never seen such a lady. Oyo alina kubeera Bikira Maria. Nze bali. Nga ate abamu tugenda okubaagala by the way sinchu. Nga tolina yadde 10. Mukwano. Are you sure? Exactly. Abawala tubalaba wanene bulijjo nga yeteeka ku delivery. Nze manyi naku zino nziyita delivery. Yeteeka ku delivery omusajja amuyoyeza saa 8. Nga baby, you know I can't sleep. Neyeteeka ku boda, neyeteeka mu set transport wa 8. Nakomawo n'agula backup yagu mu kitundu, nakomawo ne transport amukomyawo ate nga neewoja ze talidde ate era neyeegulira n'ekyokulya. That's how much women, by the way women, when we fall in love, tusiriwala. Kakuwe msinchu osobola okulya omukazi nga kwagala. Nze tactic gye manyi nti nyo gyosobola oliisa omukazi olira omukazi ku bwerere. Muteeke mu love. But love, it's all about if I'm willing to invest. Olaba wemba sikwagala sinchu. Ne osobola okungulira emmotoka, osobola kumpa apartment, osobola kumpa buli kimu kyoyagala naye omutima gwange sinchu sikyagala obulamu bwange bwonna. Ate nga waliwo kagayika nga kali wali. Inkagano omutima gwange ngona nga tikampaya. Omanyi lwaki natandise nti there is everyone has his weakness. If your weakness is love, nga nalabe it's your weakness. Gyenjo kukozesa to go through you. To go through you naye tera abamu kufe love tetusiriwaza nnyo. Anga why not? Buli mukazi you have a weakness. Yeah, you have a weakness. Buli mukazi, and if you have a weakness, that means you are allowing we to go through you. Abakazi tulina abasenga b'emitima gyaffe. Ffe tubayita abasenga b'emitima. Osobola okujja tugeze ng'otegedde nti weakness yange love. Nze mulimu ekintu ekikintuukako, osobola okujja sinchu nenkwagala ne mbeera nga I'm not even in love. Nga I'm so obsessed with you. Buli kaseera sinchaliwa. Buli kaseera oh my god tankubidde, oh my god talina kyangambye, nga I'm so obsessed. Okitegeera. Naye ntuuka ekiseera nenzija nesenga omutima gwange nengamba Hana like omanyi Helen otuuse wano eno genda mpola opapyemuko soko opulingeko out neweewulirira nokkakana teri abeera mu love neyebuulirira. Oh my goodness, odda wali eri omanyi bwe tubeera mu bantu wano eno tuba bangi omutima oba tolina budde bwa kulowooza zuukako ku ssaawa 9 osabe ssaawa 8 ssaawa 9 osabe omale olowooze ogenda kulowooza ogambe naye sinchono mwagala love agenda angaseeko ki antwala wa yeah by the way twabulira ffe ng'abakazi olaba mulimu abasajja balowooza nti bwe tugenda mu love bwe tugenda mu love ne tugwamu tuba tusiriwadde and that is the end of us. No please tufuna obudde nga ffe abakazi ne twebuulirira. Like I'm wondering have you ever been in love, that deep love? I'm in love. You're in love right now, but you don't look to be.
I'm in love. You're not in love. Right. Ababeera mu love Abali mu love tebabuulirirwa, tebagambwako, tebalagibwa. Era tebabulira tebagamba, but I'm in love. You're not in love. I'm in love. Toyagalako mwana wa muntu n'akusuula ddalu. Kati nno kino kankyogere ku kamera. Omwana w'omukazi anjagala. Ebisooka n'ebisembayo. But watyo nga we nkugambye. Nsooka ntuuka ekiseera ne nzirako ne ngamba naye this guy gwe nnina alina kyanyongerako, alina kyangatako. Olaba sigwamu nti fwa. Okitegeera? Olaba babeera mu love nabeera nga tabuulirirwa, takola ki. Bwe batuuka ekiseera ng'ali mu toxic relationship, ba breaking it up, ayagadde tebeetegedde, tatutte advice from the parents or from the friends or something of that kind. Naye kati fe abamu ku ffe tukitwala mpola sinshu nenkutegeera nontegeera. I mean, nze mbuulirirwa. Kati kale lwakuba ndi I'm on air naye but I'm going to say it. Nso okulira obwerere of all you've said. Nze Yes. nze ngaze omuntu kisinziira. Nedda sigenda gamba nti no naye kisinziira. Nga bwe nkugambye abakazi kale nganze bwe mba nkwagala mboli gayi wange. I don't ask for much. Nze sirika iwe kiki. Like ngoze nga just olinga gwe sinshu kujja kunze okundira werere. That can't happen. It can. How? Ogenda akungamba kiki ogenda okumpa ekipya? Teri kyengenda kugamba kipya. Ngenda kugamba ebyo byennyini. Like naye kati engeri gye ndi omuchina maybe nja bitaminga mu China. Nedda oyinza okungamba kubanga kati okitegedde weakness yange njaga omusajja awunya obulungi. And another thing, I'm into I don't know, njaga omusajja awunya obulungi kale oyinza okucwanga weakness yange ate when I love njagalira ddala genuinely. Mbunga kyoyinza okunkubisa ekyo. No, you have a soft heart. Ekyo kyemaze okulaba. I have a soft heart. Your heart is soft. Your heart is so soft. And it's one of your weakness. Kati oba ogenda kujota. Munaye. Nga filimu sitatofiira mu filimu yo. And I find a way to. I don't think so. There is a I way. don't think so. There is a way. I don't think so kubanga nze ekisooka oyinza ogamba nti nokuleeta sente. Sometimes I'm not after money. Kati oyinza ogamba nti koleetera avo ate era still bwe ngwa mulavu nebuulirira. Kati kankoyo ka scenario. There is a so-called celebrity. Sijja mwogera limba. Now where we met somewhere. Tula in that sense we are 3 dudes today. You know omuntu aba ina that expectation thing. Osuubira amaanyi mu munno, and I will give you hope that I will do that for you. But by the end of the day when I won't do it. Today tubaddewo gayi wange tezabula gayi wange nkwagalanya. Okoze omulimu mu kwetega. So today this guy masi taina in fact taina na wachaina taina wasula asula mikwano je. I'm sorry to say this na yebyo asamba chalibe this so-called celebrity natomera nagwa mwata palaza guy guy aja kasente kafunawo konna ye investing amaine engatto za mitwala 2 mitwala 15 ne wasula tainawo. Oh my god. Kati nkulaga and they came today sanga hizo msaha ku beach etade emitwalo je 5 ayingide etulidde asowodde taina kyakola nguddemu mulaba gayo gamba you know what ate kyasooka okukola mu ku mubiri ayina you know amuyita kamulaba nga jjajali atula wali banyumya. You know he has this tumanyi balina ne police egenda okufunayo obusumuluzo obwo obw'emmotoka akutte kya Benz. Mukazi ng'agamba let's do it. Mukazi agudde mwata palaza banyumiza you know as a gentleman you know he was gentle atambudde amireseewo. You know I'm like you know I'm kind of busy but you know okay at least your number. My number business card yazina kwegamba. I understand. Buli kimu kiri in the perfect position. Buli kimu yakisettinga nga kiri.
amwande business card yeyongeddeyo soka ozere bwakubye essimu andaga essimu nonto ono oli yakuba ne mugamba yishua kwetega kuli muno kwetega n'abasajja beetega akubye essimu okay, no, like no, I'm somewhere ndimukuli am lunch but I'll call you natakuba nakuba demunga ningamba ngalemezaamu to be real nakikola dem najja mugamba nsanga wano they met ekigo namulira wele so celebrity ngaze manyano alimu enzo baye yamuteeka namu namulira namuganda namuta natya adamu omukubya essimu takyakwana onoli and on record nkogere anyway it's well ekyo kantireke naye simanyi lwaki if at all abawala mwejamu that mentality look at someone before you go further with him at least simanyi and buntu butono buba moving just little like this from nowhere muntu nomaiza mwadde ebyalo abitabadde muntu butono butu moving naye nti nyamwe mwine engeri gye muba approachinga mbambi abamu balemererwa okwecontrollinga munaatosobodeko okwecontrollinga ng'ogudde mwatapalaza agenza olaba sinshu dark skinned guy alina ekirevu oh my god and singa abadde nkyali in that nanyumirwanga luli nga sikyalina kirevu abasajja namwe mba mwetega kati mwemukola betumanyi abakazi tuba twetega twambala nekyokubobwowo etugenda mu restaurant okitegeera naye abakazi obitegeera bebeetegera mukati mwabasajja mwetega omusajja yenna nga yeetega teetega ku muntu ali gwe bali ku same level looks at amusinga ku class so and omuntu amusinga ku class agenda musanga bifo bili classy sini nja kujja njakera ku macha ngendeko mu kajim nkakole if at all and ebintu ebyo bili classy kati nali is it bagita fontis otukayo cause naina client wange yali aninzeyo netula she took time to come she took long to come but nali ntuddewo nemulinda ne buli muntu yajje ngaakutunulako batunulira omuntu ow'amaanyi kuba people that were seated there nagamba netula nengana mukama siyambadde nkyalimu mwezo ne lwakitoddayo mukama eyo yanzigyayo yakugjayo naye by the way wantu wafuna ku basajja wafuna cause alinamu emmotoka bamugulira emmotoka bamuzimbira amaka katasovu kwetega abasajja nebananga abasajja kyemuteekoze ebintu bitadde ku level yagulu ebintu byabakazi mubiwambe bena mubibazeewo if at all yasobodde okukola yepositioninze bulungi what do you expect by the way nafe abakazi by the way abawala it is a matter of positioning ourselves engeri positioningamu ebifo byobeeramu oyinza okubeerawo nga maybe oyagala omusajja akwagala genuinely omusajja ow'ekitiibwa omusajja wa class gwe nga gwe omukazi oli wa class waliwo kintu kyebagamba class attracts class ogenda abeera oli wa low class oyagala omusajja kinganga abaana batugamba oba onoonya omusajja w'emmotoka musange gy'opaakinze eyiyo so abawala mweteke ku level like obaliwo bino byebagamba buno okulira omuwala topic gye tuliko eno omuwala yenna ogenda okulirwa obwerere nga it is your boyfriend ate olaba n'oyo boyfriend oluusi aba akuinvestinzeemu I will debate about that olaba omusajja no boyfriend wo bw'aba akulira bwerere nze sigaana but these other men you're not even in a relationship you're not related anyhow sweetheart okimanyi waliwo omuwala akutulako nayo gai nankwatako nandyako buli bwati nankwatako obukwasi bwati muwerawo oba nangamba kakagambo gugwa
edda nti kati weakness y'abaana bwala kyo kyembagamba mwe positioning mubeere ne class mweteeke mu bifo ebyebbeeyi munonye omusajja abalina amakulu ate bayirawo abawala baagala like the face the appearance omusajja abo gy'ogamba nti bagende in class places ate ewasinga obeera abafere edda ewasinga obeera abafere naye omanyi waki nkugambye class places kani nkugambye Sheraton kati okimanyi kati agambe kino okimanyi oyingira Sheraton tosasula oyingira Sheraton n'otuula obutuuzi teri agenda kugobayo oba olina akacupa k'amazzi oba toyina n'otuula bwoti n'osalako nga bakoze kola yes MPs I understand what abasajja tulina okurenjingira kale kankubuuze a simple question ngonsanze ku Serena ntudde bwe nti kisinziira live along tyomanyi njagala perception tugijewo onsanze ku Serena seated like this anti kati obola nze kyenkugambye class attracts class bwe mba ndi wa class yo I'll be attracted to you but the class I want it is not you. How will you know that I'm not your class? I will know. And how will you know that? Definitely we know. Have a friend. Mukwano gwange tutambula ffenna tomulya tomulya like how? Like you can't even get close to him of how he looks, how he dresses, but they only guy muveko ngagenze somewhere. No, like ye bwali naturally because atayinzi atelo okumpa those outside gigs zentelo gendako because he has a company, tourism company. Newo musanga olaba bisaati zitabiri nako kati appearance yokka esoka nekugoba kujjali n'ogamba ne bannaye oba kati nakavubu kakawa bisaati naye ng'ategeera no like ategeera ategeera bulungi muloonya bwongo awo olimbye mukwano waliyo abanoonya ki kingasa kyokubeera naye sinshu olinayo oyambala bulungi okola kinaye nga totegeera nga sitegeera but I have my money. You have your money, yes. Gomanya abakazi abavudde mu bufumbo nga omanyi abakazi abalwanira okugenda mu bufumbo buli mu ssente kati kyajawulo ate tekiri na 50-50 by the way. Tekiri 50-50 tekiri if all nga tuli ku air ama nze ngenda kubabuuza kino mumanyi abaana abawala abali mu kulwana okugenda mu bufumbo olwa ssente ngazaga nze nsobola okutuula as long as nze nkera ku makya ne gamba apartment z'egundi negundi gwazisolooza zizo abaana balina ezaabwe bwongo ki bweyagamba obusinga oba I have my money. Waliwo waliwo akutulugunya just because ate waliwo abana abasajja babanga alinamu ku ssente bwati ayinza okulaga nga akulina wano yakuliisa yakola ki but by the way money is everything though in some people's lives. Ojja kwogera ekituufu in some people's lives ojja kwogera ekituufu is everything naye baliba batujooga ate kukujooga batya if at all akulabye nga akuwadde ssente ze nonyambaza kuva ku ngato kuva ku nviiri kuva ku kitandika n'okunfuga sirina wakulaga totuulaawo ate oyo oyaba musiru naate muwagira if you're investing into a project lwaki eyagala kuve kumpi banange omulabe wafa brown skin events abawala abali banange position yourselves class attracts class temukiriza kubajooga temukiriza kubalira ku bwerere don't looks tezibajjaako bana basajja balina looks amaffe tugenda kubeetega ata nani oba gugwa 3 mmeka oba 2 mmeka zo nga ziguwidde banange obadde mulabi mulungi wa brown skin events mwebale okutugoberera subscribinga likinga viewinga mbagala nnyo omanya nsigadde nze Helen Nessin Show ebadde story time bye.